Kale mwebale nnyo kubanga mutugoberera ebintu byensi bizibu. Badde ndi awo nenda banga Betty Namboze akolokota Pastor Kiganda ku byasente za COVID. Namugamba Kiganda mbadde kusaba abantu beesonyiwe 10 lyabe balirye libake mwoyo lekera okubasabirizaako ekimu eky'ekumi. Wali Kiganda ageze n'agamba balokole mubakwate ku ssente za COVID relief bakwateko ekimu eky'ekumi bakiweereze abasumba. Ekimu eky'ekumi ze ssente ezo z'otwala ku z'oba okoze. Kati nebuuza zino ssente gavumenti ze yatwadde obuwi twakozeeko mmeka abasumba ze baga tubaweeko ekimu eky'ekumi. Naye abasumba namwe nze tewaliwo musumba abasumba bonna abalina media houses biki ennamba za mobile money buli nkola gy'omanya eyisibwamu okutransferinga ssente Western Union, PayPal biki byonna obisanga ku mikutu gyabwe basabiriza balinga bana ba ku street. Kati ne ssente z'abantu emitwalo 10 gavumenti gye yabawadde mwagalako ekimu eky'ekumi. Nebadde abasumba bakuno abasumba bakuno bakusobera obwekitegera kyova Banamboze avudde n'alangira Kiganda namuga Kiganda va ku bantu yabatandise okubasaba ate simanyanga omukama gambye kwataga ekimu eky'ekumi ekiweereze. Ekimu eky'ekumi ziba zitegeeza 10th oba 10% kale kyandibadde nga mutukukiza percentage zibeeranga 10%. Kati wano mu lulimi olwangu ekimu eky'ekumi zibeera 1/10. Bw'oba n'olukumi twagalako so ngamba ekikumi. Bw'oba n'omutwalo otemako lwasa. Bw'oba n'ekkumi gwe mutwalo gumu. Kati seba abasumba bano baagala ku ssente zaffe Museveni zagenda otuwa tukwateko omutwalo tugubaweereze. Naye basumba mwe munyoga sebo mwagalako omutwalo tugubaweereze. Naye muli webeera ddi? Nimbeera mu church n'abasondesa ez'okuzimba church leeta ekiweebwayo kyo leeta ensigo yosimanya ya faith smile biki bannange buli kimu ne bakibasaba. Nezino gavumenti zeetuwadde nazo mwagala muzitwaleko lwaki temuswala? Kanegatte ku Namboze Kiganda va ku ssente z'abantu. Kiganda weesonyiwe ssente z'abantu toddamu kusaba abantu kimu kya 10 ku ssente za COVID relief. Andi kirungi mwatugamba ekimu eky'ekumi oziwayo ku ssente z'oba ofunye ng'ozikoleredde. Kati zino tewali kye tuzikoleredde. Ssente Kaguta ne Nabbanja baatugamba tuzirye muve ku ssente z'abantu n'okubasabiriza. Tuli baavu n'okubasinga. Nemwe ne mukama mu bantu nusu ku nusu. Ate abalokole mwe musinza okuteekawo embeera ekama mu bantu ssente. Abasajja bana Amadina balaba ati bakama mu bantu ssente. Ne mbayigiriza ffe twasabanga eddanga Obukatoliki tebusaba nnyo ssente nnyingi n'Obuprotestant n'Obusiraamu n'Obuseventh-day. Naye kasita mwajja mulina ebibbe ebya buli kkala musoloza counseling musolozeza ekiweebwayo ez'ensigo y'omukisa mutunda amazzi obutambaala mulina zifooko simanye empeta gasi yayina mu wamuteeka mu zichachi chachi magicommercializinga mukanya kugaggawala temulina be mudiza ku mmere ate mwagala babawe obukitegera abantu meesonyiwe abantu ekyenda Nabbanja bakirye eky'ekumi muntu akirye kimuke muvi kana akaseera kakuyambagana kweyamba bweyambe omuntu mwavu n'esente buli kimu mwagala mukitwale munateka tumaze kwavuwala bane mutusaasire kudala Namboze tukusaba busabi n'enkya yongera ovumeyo omulala naye oli olangireyo omulala n'oguddako olangireyo omulala. Abasajja bano baddemu amagezi bamanye nti munnange ensonga zino siza kukwata bwezi naye ne musabiriza buli kimu musabiriza mulinga bana ba ku street buli nusu mujagala buli kantu mukaagala n'ekyekumi mwagala mukisabeko ka 10% akaaki Katonda mugamba tusonyiwe sife twayita COVID bannange mutusaase Katonda mugamba tuveeko teri yayita COVID mu ggwanga wano mugende mpoeseze abantu baleke baleseze bezibake